السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. baganda bange ne bannyinaze abatuwuliriza, olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bulungi obuli mu kuwerekera jeneza n'okulaga emiteeko giri emeka egy'okuwerekera jeneza. Era mbasaba tuwulirize bulungi kubanga ensonga eno abasiraamu tebatera kugiteekako mulaka. Tugenda kusoma hadithi eva ku sahabi ayitibwa Thawban radiyallahu anhu. Sahabi oyo qaala yagamba qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka wa Allah yagamba sallallahu alayhi wasallam, man shahida aljanaza min baytiha, yenna abeerawo mu kuwerekera jeneza, min baytiha, okuva mu nju yaayo. Amakulu waliwo baginaalizizza oba kale bagiwummulizza nga bamaze oginaaza. Yenna abeerawo n'agiwerekera hatta yusalla alayha, okutuusa lwesaalirwa, lwe bagisaalira. Falahu qirat, afuna empeera eyenkana qirat. Waman shahidaha, ate abeerawo n'agiwerekera hatta tudfana, okutuusa ng'emaze okuziikibwa. Falahu qiratani, afuna qiratu bbiri. Enjogera ya hadithi endala egamba min al ajri, amakulu qiratu bbiri ezo nga za mpeera. Qila ya Rasulallah, yabuuzibwa nti wangu mbaka wa Allah, wama al qiratan, qiratu bbiri ezo kyeki? Qala n'abagamba mithlu al jabalaini al azimain, qiratu bbiri obunene bwazo zenkana ensozi bbiri ennene. Ensozi bbiri ennene. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim, omuzingo ogusooka olupapula 89. Mu hadithi eyo mulimu okukubiriza abasiraamu okuwerekeranga omufu. Empeera eziri mu kumuwerekera kwe kuba nti singa oba omuwerekedde okuva we bamunaalizza okumutuusa we banaamusaalirira, era n'omuwerekera okutuusa lwe bamuziika, ofuna qiraatu bbiri ez'empeera. Qiraatu bbiri omubaka sallallahu alayhi wasallam yageraageranya obunene bwazo nga bwe tuwulidde mu hadithi eyo waggulu, nga bwenkana ensozi bbiri ennene. Empeera ze tufuna nga tuwerekedde jeneza, okuzifuna tuteekwa kubanga ekyo tukikoze ku lwa Allah, amakulu si lwa kabanda be oba bampulire. Ekyo kiri bwe kityo kubanga bw'atyo omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yakinnyonnyola mu hadithi eri mu Sunan an-Nasa'i, omuzingo ogusooka olupapula 282. Omutwe gwe tuddako gugamba empeera za qiraatu. Empeera za qiraatu ezo zaakanga nnyo sahaba ayitibwa Ibn Umar oba Abdullah ibn Umar. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka okufa nga waliwo basahaba radiyallahu anhum abatawuliranga ku hadithi eno, nga mu bo mulimu sahaba ayitibwa Abdullah ibn Umar, Allah musiime. Okumanya empeera y'okuwerekera jeneza yasukka obunene. Hadithi ekwata ku qiraatu ezebbiri bwe yatuuka ku sahaba ono Abdullah ibn Umar, katagaane okugikkiriza. Ng'awulira empeera nsuffu obunene, kye yakola yagenda ne yeebuuza ku maama waffe Aisha radiyallahu anha, ng'alowooza nti oba Abu Hurayra radiyallahu anhu yawulira bubi. Aisha radiyallahu anha bwe yakakasa sahaba ono nti naye hadithi eyo yagiwulira okuva ku mubaka sallallahu alayhi wasallam, Ibn Umaru kwe kugamba nti twasubwa dda, qiraatu nnyingi twazisubwa dda. Tugenda kusoma
kwekyo kyennyini ekikwata ku ibnu umar hudditha ibnu umar hadithi ga nti ibnu umar yanyumizibwa anna aba hurayra radiyallahu anhu yaqul ti abu hurayra asomesa nga agamba ti man tabi'a janaza ina awerekera jeneza falahu qirat afuna empeera ya qirat wamaze okitegeera faqala okutuusa ibnu umar lwe yagamba akthara abu hurayra alaina abu hurayra naye ayitirizza abakulu kino kyayogera ddala gyekiri kati bwe yagende wa aisha radiyallahu anha okukimubuuzaako fasaddaqat aisha nakikakasa fasaddaqat aishatu aba hurayra aisha nakakasa abu hurayra byayogera waqalat naye nagamba aisha yagamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaquluhu nange kennyini nawulira omubaka wa allah sallallahu alayhi wasallam ga hadithi eyo yanyogera faqala ibnu umar radiyallahu anhuma okutuusa ibnu umar allah amusiime wamu ne kitaawe umar okutuusa le yagamba laqad farratna fi qararita kathira twasubwa dda twagayaalirira dda qiraatu nnyingi hadithi eyo eri mu sahihu al-bukhari ya namba 2339 kitegeeza sahaba ekyo kyeyagamba twasubwa dda qiraatu nnyingi kyali kiraga bunene bwa mpeera y'oyo awerekedde omufu omutwe gwe twagala okuzzaako guli nti okuwerekera omufu kwa bika bibiri ekituufu kiri nti okuwerekera omufu omuli empeera ennene bwe zityo kwa mirundi ebiri okuwerekera okusooka kwe kuwerekera omufu okumujja mu bantu be okumutwala we tugenda okumusaalirira kwe kuwerekera okusooka okuwerekera okwokubiri kwe kuwerekera omufu okumujja wano bamusaaliridde ne tumutwala we bagenda okumuziika era ne tubeerawo okutuusa lwe bamuziika obujulizi obulaga nti okuwerekera jeneza kwa bika bibiri tubujja mu hadithi eyava ku sahaba ayitibwa Thawban allah musiime sahaba oyo yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa allah yagamba man shahida aljanaza inna abeerawo n'awerekera jeneza min baitiha okuva mu nju yaayo hatta yusalla alaiha okutuusa lwesaalirwa falahu qirat ayina qiraatu emu kakitegeeza olwo lwe luwerekera olusooka okujja maiti mu nju ne tugiteeka we tugenda ogisaalira waman shahidaha hatta tudfana ate abeerawo kuyo n'agiwerekera okutuusa lweziikibwa falahu qirataani min al ajr afuna qiraatu 2 ez'empeera qila ya rasulallah omubaka n'abuuzibwa wama alqiratan qiraatu 2 zezirwa qala n'agamba mithlu aljabalaini alazimain ziringa ensozi 2 ennene hadithi ya imam muslim omuzingo ogusooka namba 89 kakitegeeza hadithi eyo ekyasanguza kaati nti okuwerekera omufu kwa bika bibiri tukirabye nga waliwo oluwerekera olw'okuva mu nju obaba bagitadde nga bamaze okuginaaza ate n'okugiwerekera okugituusa we banaagiziika era n'ogiziika bino bikulu nnyo okubanga mubimanya mu hadithi eyo mulimu ebintu abasiraamu bye tubuusa amaaso bye biruwa mulimu okuwerekera jeneza okuva mu nju okutuusa we tugenda ogisaalirira okugiwerekera mu kiseera ekyo tukibuusa nnyo amaaso amakulu tekitera kulabika nga bajja maiti mu nju abasiraamu ne bayimirira mu mulyango ne bagiwerekera okutuusa lwe bagiwummuza we bagenda okugisaalira ekyo tekitera kulabika so nga ekyo kyekiriko empeera eya qiraatu esooka na ekirala kye tubuusa amaaso kwe kuba nti qiraatu ey'okubiri tugifuna tukoze ebintu ebirala bibiri kyekiruwa n'ekiruwa okufuna qiraatu ey'okubiri tumala kugisaalira tugiwerekera ng'emaze okusaalirwa okutuusa lwe tumala okugiziika
kitegeeza bw'owerekera obuwerekeza awo naye n'otuuka eri n'otaziika qiraatu ey'okubiri togifuna. Allah yamanyi empeera gy'ajja okkuwa naye neeyenkiza ya qiraatu ey'okubiri togifuna. N'olwekyo ensonga ezo nkulu nnyo, tuleme kubuusa maaso kuwerekera jjeneza okuva mu nju we baginaalizza okutuusa lwe tugisaalirira, era tuleme kubuusa maaso kuwerekera jjeneza okuva nga tumaze ogisaalira okutuusa nga tumaze ogiziika. Mangi tugenda tugamba nze naziise naye nga bwe watuuseeyo tewalinze bamale kuziika, olwatuuseewo wagenze bugenzi. Awo qiraatu ey'okubiri togifuna ssibo. Ensonga endala gye tugenda okwongerako, twagala okwebuuza nti okuwerekera jjeneza okusooka n'okwokubiri kuliwo okusingako empeera. Kuli okuwerekera okusooka kulimu paati ey'okusaalira omufu, ate okuwerekera okwokubiri kuliko paati ey'okuziika. Katwagala okumanya emperekereza ez'emirundi ebiri kuliwo okusingamu empeera. Lwaki ekyo kikulu okumanya? Kubanga omuntu ayinza okuba bize n'agamba nsaalire oba nziike. Abasinga bagenda ne bagamba nze kanziike ne bwe nnaaba sisaalidde. Abalala ne bagamba kansaalire ne bwe nnaaba siziise. Kyo tukikaanyako nti akoze ebibiri yasinga obulungi amakulu, asaalidde n'aziise. Naye twagala okumanya okuwerekera okusooka omuli paati y'okusaalira n'okuwerekera okwokubiri okulimu paati y'okuziika, singa tayimu eba ekufunzeeko kiriwa ky'osoosowaza? Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani amanyiddwa obulungi nga nnakinku mu kusunsula hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, naye kati nga mugenzi yafa, yawandiika ekitabo kye bakiyita Ahkamul Janaiz, amateeka g'ejjeneza. Sheikh bwe yali awandiika ku nsonga eyo naye yalaga nti okuwerekera omufu kwa bika bibiri, naye yagamba bw'ati. Yagamba nti wala shakka, tiwali kubuusabuusa, fi anna al-martabata al-ula, nti omutendera guno ogusoose amakulu omuli okusaalira jjeneza. Yagamba wala shakka fi anna al-martabata al-ukhra, tiwali kubuusabuusa nti omutendera guno ogusembyeyo badde ekitaniddwamu, amakulu siteegi esembyeyo ey'okuziika, ye yagamba afdal min al-ula, nti ennungi okusinga siteegi eno esoose ey'okusaalira. Sheikh yagamba liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, olw'ekigambo nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man shahida aljanaza min baitiha, awerekera jjeneza okuva mu nju yaayo, hatta yusalla alaiha okutuusa lw'esaalirwa, falahu qiraat, afuna qiraatu emu. Kati sekanga agamba nti tolaba nga siteegi eno esoose ey'okuwerekera paka lw'esaalirwa ofuna qiraatu emu. Bwe yamala n'agamba nti waman shahidaha, ate nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti awerekera jjeneza hatta tudfan, kutuusa lw'eziikibwa, falahu qiraatan, afuna qiraatu bbiri. Kati n'agamba engeri gye kiri nti siteegi eno esembyeyo buli okuziika ofuna qiraatu bbiri, kiba kitegeeza nti yesingako obulungi. Implication yakyo eri nti seeka aba ategeeza nti omuntu bw'aba ali bize nga ku bibiri ayagala kukola ku kimu, okusaalira n'okuziika, waakiri aziike. Wamu n'okubanga bw'atu Sheikh bwe yagamba, n'ekigambo ekyekyo kyalimu okutanwa oba okuseerera nga bwe tugenda okiraba. Ekigambo Sheikh Albani kye yagamba nti awerekedde jjeneza mu kitundu ekyokubiri nga kwe kugijja we tugisaaliridde okutuusa lwe tukiziika, ekyo kye yagamba nti kye kisinga obulungi, amazima yatanwa. Lwaki tugamba bwe tutyo? Singa hadithi eyo eddamu ne yeetegerezebwa bulungi, omusomi ajja kukiraba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam okugamba nti ate abeerawo ku yo n'agiwerekera okutuusa lw'eziikibwa afuna qiraatu bbiri, ekyo nabbi bwe yakyogera sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza butegeeza nti singa oli akoma ku kyakuwerekera kuli okusoose afuna qiraatu emu, wabula bw'agattako oluwerekero olwokubiri, awo lw'aba afunye qiraatu ebbiri. Ngezaako kunnyonnyola kigambo ki?
kakiwe mu kifaananyi ekiyinza okutegeerekeka obulungi. Singa obadde olina omukozi n'omugamba nti waayi njagala onnimire olulimbi yaadi emu nja kukuwa omutwalo gumu, naye bw'ona alima yaadi 2 nja kukuwa emitwalo 2. Abaffe kiba kitegeeza nti yaadi eno ey'okubiri ya mitwalo 2, si kye kiba kitegeeza. Kakyogereko ekyokulabirako ekirala. Singa ogamba omuntu bw'ogula kiro ya sukaali emu ojja kumpa 5,000, naye bw'ona agula 2 ojja kumpa mutwalo. Abaffe oba otegeeza nti kiro ey'okubiri ya mutwalo? Nedda, oba otegeeza nti bw'ona agatta esoose n'ey'okubiri awo gujja kuba mutwalo, naye oba totegeeza nti kiro ey'okubiri eba ya mutwalo. Naye yaadi ey'okubiri oba totegeezezza nti bw'ona alima yaadi ey'okubiri nja kukuwa mitwalo 2, oba totegeezezza nti yaadi ey'okubiri ya mitwalo 2. Kati ekyo bwe kityo bwe kiri ku hadiisi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye bwe yagamba nti awerekera oluwerekero olusooka afuna qiraatu 1, ate awerekedde oluwerekero olwokubiri afuna qiraatu 2. Yali tategeeza nti ow'oluwerekero olwokubiri afuna qiraatu 2, ow'oluwerekero olusoose afuna 1. Wabula yali ategeeza nti bw'ogatta emperekero ezo 2 omugatte ofuna qiraatu 2. Lwaki tugambye bwe tutyo? Ekitutumye okugamba bwe tutyo ne tuva ku kigambo kya Sheikh Albani lwa nsonga nti waliwo hadiisi endala eyayogera ku nsonga y'emu eno, naye nga muyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yalambika bulungi ensonga eyo. Mu hadiisi yava ku sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah musiime, yagamba nti omubaka wa Allah yagamba sallallahu alaihi wasallam, mugulama tumujiwulirize bulungi, man ittaba'a janazata muslimin, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, yenna awerekera jeneza y'omusiraamu imanan wa ihtisaba, ng'akikoze lwa bukkiriza na kusuubira mpeera ewa Allah, wa kaana ma'ahu, omuntu oyo n'abeera n'ejjeneza eyo, hatta yusalla alaiha, okutuusa lw'esaalirwa. Kati awo tuli kuwerekera olusoose. Wa yafruga min dafniha, era n'amaliriza n'okuziika, olwo lwerekera lwakubiri. Fa innahu yarji'u min al-ajr, adda wakanga afunye empeera biqiratain, qiraatu 2. Nenda kuddamu paati eyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a janazata muslimin, yenna awerekera jeneza y'omusiraamu imanan wa ihtisaba, ng'akikoze lwa bukkiriza na kusuubira mpeera eri Allah, wa kaana ma'ahu, n'abeera ne mayiti eyo, hatta yusalla alaiha, okutuusa lw'esaalirwa, isiteegi esooka. Wa yafruga min dafniha, n'amala n'ogiziika, isiteegi yakubiri. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarja min al-ajr, adda wakanga afunye empeera biqiratain, qiraatu 2. Kullu qirat, nga buli qirat mithlu Uhud, yeekana Uhudi. Nabbi amaliriza n'agamba sallallahu alaihi wasallam, wa man salla alaiha, naye agisaalira obusaalizi makulu nga tawerekedde luwerekera lwakubiri n'aziika, thumma raja, oluvannyuma n'adda awakaawe, qabla an tudfana, nga jeneza tennaziikibwa, fa innahu yarja biqirat, adda awakanga ayina qiraatu 1. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari ekiyitibwa Sahihu al-Bukhari, yannamba 2,004. Kati hadithi eyo betulaze nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyagamba nti awerekera paka lweziikibwa jeneza afuna qiraatu 2, kwali kugatta qiraatu esoose ku yookubiri okusinziira ku hadithi eno. Era hadithi eyo eba erungamya nti Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kiri kye yali agambye nti awerekedde oluwerekero olwokubiri n'aziika nti afuna empeera 2. Hadithi eno eba ekinnyonnyola bulungi. Era tugamba nti Sheikh Albani tusaba Allah amusaasire, yatanwa mu nsonga eyo. Lwaki bwe tukkako emabega tusanga bamanyi ab'edda, waliyo omumanyi ayitibwa Shamsuddin as-Safiri. Omanyi oyo ayitibwa Shamsuddin as-Safiri ku nsonga eno bwe yali ayogera ku hadithi eno kennyini gye tuliko, yayogera ebigambo bino. Yagamba nti waqad athbatat hadhihi riwaya, enjogera ya hadithi eno ekikkaatirizza amakulu eraze nti omugatte ofuna mpeera 2. Anna al-qiratain, ekikkaatiriza nti qiraatu 2 innama yuhsalani, zifunibwa bimajmu'i salaati wa dafn, ng'ogasse byonna awamu okusaalira n'okuziika. Wa anna salata duna dafn, era ekiraze nti okusaalira obusaalizi nga temuli kuziika,
يحصل بها قيراط واحد ofuna قيراط emu وهذا هو المعتمد era kino kyekyesigamibwako خلافا okwawukanako liman tamassaka bidhahiri ba'd riwayat eri abamu abeekwata ku makulu ag'okungulu ag'enjogera za hadithi eno ezimu fazaama n'alowooza annahu yuhsal bilmajmu' tusobola okufuna omugatte 3 qararit qirat 3 soma ekitabo ekyo sharh al-Bukhari omuzingo ogusooka olupapula 29 ekya al-Allama omuyivu oyo ayitibwa Shamsuddin as-Safiri. Kati Sheikh mukina agezaako okugamba omumanyi ono owedda agamba kasita ogamba nti oluwerekero olusooka ofuna qiraatu emu olwokubiri n'ofuna 2 oba otegeeza nti qiraatu omugatte ziri 3 naye okukutwala amakulu ga kungulu nga Sheikh bwagambye amakulu ye akikaatiriza nga agamba nti innama yuhsalani bi majmu'i salati waddafn nti qiraatu zino 2 zifunibwa nga tugasse wamu okusaalira n'okuziika. Allah musaasire omumanyi oyo ebigambo byayogera byali bituufu. Ate era bwe tukka wansi mabega myaka obanga 7 tusanga Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imaamu Nawawi yayogera ebigambo bino yagamba i'lam kimanye anna salata nti okusaalira omufu yuhsalu biha qiratun idhan faradat ofunamu qiraatu emu bukubanga kusaalira kwokka kwokoze ofuna qiraatu emu. tutuke wali ekiduzi yagamba bwati fa in dhamma ilayha al-ittiba'u hatta al-faragh ne okusaalira bwokugattako okuwerekera paka lwe bamala n'okuziika husila lahu qiratun thani aw ngofuna qiraatu eyokubiri. faliman salla wa hadara ad-dafna afuna oyo asaalidde n'abeerawo ne mu kuziika al-qiratan afuna qiraatu 2 waliman iqtasara ala as-sala naye onaakomye ku kyokusaalira kyokka afuna qiraatun wahid afuna qiraatu emu. wala yuqal naye si kituufu kugamba nti yuhsalu bisalaati ma'a dafn nti okusaalira n'okuziika awamu omugatte oli afuna 3 qararit qiraatu 3 kama yatawahamuhu ba'duhum nga bamwe bakirowooza bidhahiri ba'd al-ahadith nga batutte amakulu ag'okungulu agali mu hadithi ezimu. ebigambo ebyo biri mu kitabo kiyitibwa Umdatu al-Qari sharh sahih al-Bukhari omuzingo gwa 2 olupapula 226 kya mumanyi ayitibwa Badruddin al-Aini al-Hanafi. kitegeeza omumanyi ono naye akwataganye n'ono asoose ayitibwa Shamsuddin as-Safiri nti mu mazima nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam ti awerekera oluwerekero olwokubiri afuna qiraatu 2 kyali tekiwa makulu nti 2 ezo zogatta ku luwerekero olusooka amakulu olwa qiraatu emu ne ziba 3. kitegeeza Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yali yatanwa naye tewali kyesaalema kutegeera nga kino. hadithi eno gye tuleese eya Abu Huraira eraze nti bw'owerekera oluwerekero olusooka ofuna qiraatu emu ate bw'owerekera oluwerekero olwokubiri nalwo n'ofunayo endala ne ziwera 2. hadithi eyo eri mu kitabo kya Imaamu Bukhari. mwana wattu ekyewuunyisa eri ne mu kitabo Riyadh as-Salihin mu kitabo oba mu chapter ekwata ku Jeneza. ate nga mu mazima ekitabo ekyo kyennyini Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yakiyitamu ng'agenda asunsula hadithi eno ntuufu eno si ntuufu mu Riyadh as-Salihin era Allah bwe yayisiza ku ye ne tufunamu hadithi nga 40 ezitali ntuufu. naye hadithi eno bwe yagituukako gye tuva okusoma etagguludde ensonga eno gye tuliko ate yalaga nti ntuufu. ne kiraga nti obutagisika wali nga ayagala okulaga nti siteegi eyokubiri yesinga empeera obutasika hadithi eyo yali Wahab. badde hadithi bakita Wahab abazungu bakita oversight amakulu okubuusa ensonga amaaso naye ng'olumu ekintu oba wali okimanyi. hadithi eno Sheikh yali agimanyi naye we yawandiikira yagibuusa amaaso. kakati ekyo twagala kivaako nga tugamba nti basiraamu ekikulu ennyo kusaalira mufu wabula si kuziika. nekyo bwe muwuliranga wali omuntu afudde mweyunirenga nnyo kumusaalira
ekyokuziika si kibi naye si kimuba musoosowaza. Lwaki? Tewaliwo hadithi yonna eraga mpeera omufuzi afuna ng'aziikiddwa, wabula hadithi mpitirivu eziraga empeera omufuzi afuna ng'asaaliddwa. Hadithi eziriwo ziraga bulazi ti omuntu aziika yafuna empeera naye aziikiddwa tafuna mpeera, wabula ziraga bulazi ti naye bwe tusaalira omufu fe abalamu tuganyulwamu n'omufu n'aganyulwamu. Kati kiyinza kuba nti olwolekero olwokubiri lwe lusukkuluma lwe lusinga olusooka ng'ate ekirimu tekiyamba mufu. Mu butuufu ekisoose kye kiyamba omufu. Kuba singa tutwala ekigambo kya Sheikh Albani kijja kuba kitegeeza nti omuntu ebiseera bwe bimufundako ku kusaalira ne ku kuziika waakiri aziike, ate kitali kituufu. Era nze naaligambye nti n'ebirango byonna abantu bye bakuba ku maleediyo bannange gundi yafudde tuteekengako ekigamba nti wakusaalira ssaawa bwe ziti, naye wakuziika ssaawa bwe ziti kibanga ekiraga nti okuziika kye kisinga obukulu. Kaka twagala okuwuzika nga tugamba nti okusaalira n'okuziika kiriwo ekisingako empeera okukaatiriza ensonga eyo yennyini gye tuvaako. Sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar yagamba sallallahu alaihi wasallam, man salla ala janaza, yenna asaalira jeneza walam yatba'aha, naye n'atanyiwerekera eri gye bagenda giziika, falahu qirat, afuna qiratu emu. Fa in tabi'aha, naye bw'agiwerekera falahu qiratan, awo ng'afuna omugatte gwa qiratu bbiri. Tukivuunudde bwe kityo. Qila nabbi yabuuzibwa wamal qiratan, qiratu bbiri ze ziruwa? Mu njogera eno gye tugenda okuleeta nabbi yagamba, qala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, asgaruhuma, qiratu ku zombi esingako obutono, amakulu ey'okuwerekera ey'okusaalira n'ey'okuziika, okuwerekera okw'okugenda okusaalira n'okuwerekera okw'okugenda okuziika, ku zombi esingako obutono mithlu Uhud, yeyenkana olusozi lwa Uhud. Eyo hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim ya namba 1571. Hadithi kitegeeza ziri ezasoose ezabadde ziraga nti oluwerekero olusooka ofuna qiraatu n'olwokubiri ofuna qiraatu, newankubadde zonna qiraatu naye mu buzito waliwo esinga. Kakati mu buzito esingako obuwewufu, esingako obutono ku qiraatu ezebbiri, nabbi yagamba nti yeba yenkana Uhudi. Kati kitegeeza esinga obunene ate esingako Uhudi, esingako Uhudi. Kati era twagala okumanya bwe kibanga ku mperekero ezebbiri oluwerekero olusinga obutono empeera yalwo yenkana Uhudi, kati oluwerekero olwo olusinga obutono lwe luliwa? Olusingamu empeera entono lwe luno olulimu okusaalira oba lwe luli olulimu okuziika? Ekyo insha Allah tugenda kijja mu hadithi eva ku sahaba yayitibwa Abu Sa'id al-Khudri, Allah amusiibe. Yagamba kale tugenda gisalako naye awali obujulizi ayogera ku mbeera nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamuyitiranga nga bafiiriddwa, naye nga nabbi yabanga bize, abaffe baamuyitanga kuziika oba baamuyitanga kusaalira. Tugenda kutandikira wagamba nti wakunna nu'dhinuhu, omubaka twalinga tumutegeeza sallallahu alaihi wasallam bilmayit, omuntu aba yafudde ba'da an yamuuta nga amaze okufa, fayatiyahu najja waali fayusalli alaihi, oluvannyuma n'amusaalira, farubbama insarafa, olumu yagendanga, warubbama makatha, ate olulala yasigalangawo, hatta yudfana almayit, okutuusa omufu lwe yaziikibwanga. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ibn Hibban ekiyitibwa Sahih Ibn Hibban ya namba 753, era eri mu kitabo ekiyitibwa Al-Mustadrik ekya Imam Al-Hakim omuzingo ogusooka olupapula 353, eri mu kitabo kya Imam Al-Bayhaqi kiyitibwa Sunan Al-Bayhaqi omuzingo gwa 3 namba olupapula 74, eri mu kitabo kya Imam Ahmad kiyitibwa Musnad al-Imam Ahmad omuzingo gwa 3 olupapula 66. Kiki kyatuyize mu hadithi eyo? Tuyizemu ekigamba nti nabbi bwe yabanga bize, basahaba ne bamuyita sallallahu alaihi wasallam ewali mayitizaabwe, baamuyitanga kukola kino kisoose kyakusaalira wabula si kyakuziika. Lwaki? Kubanga nabo baakimanya
nti paati eno esooka ey'okusaalira ng'ate mwe muli n'omufu okuba nti aganyulwamu yesinga obunene. Katwagala okunnyonnyola hadithi eryeraze newankubadde okwerekera okusooka n'okwokubiri kwa qiraatu emu ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola nti ku qiraatu ezebbiri esingako obutono yeyenkana Uhudi. Kati kiba kitegeeza kyeyali ategeeza nti qiraatu esingako obutono yenkana Uhudi, yali ategeeza nti qiraatu esingako obutono yey'okuziika yeyenkana Uhudi, naye ate nnene okusinga Uhudi yey'okusaalira. Lwaki? Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga bize ekyo kye yakolanga teyalireseewo kisinga mpeera, n'akola ekirina empeera entono. Amakulu yamanya nti ekisingamu empeera ye paati esooka ey'okusaalira omufu. Era ne basahaba nabo tebaagambye nti twalinga tumutegeeza najja n'aziika bwe yamalanga n'agenda, wabula bagamba twamutegeezanga najja n'asaalira mayiti. Olumu bwe yabanga asobodde n'okuziika n'aziika, olulala n'agenda. Kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bibiri bino kye yakolanga mu mazima kye kyali kisingamu empeera. N'ekirala kye njagala okusembyayo kumanya paati eno esooka yesingamu empeera era gye mba mweyunira ennyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasanganga bamaze okuziika ate teyagendanga ku ntaana naye n'ayiwako otutakataka ng'Abasiraamu bwe bakoppa enkola y'Ekiganda, wabula yagendanga ku ntaana n'asaalira mayiti. Oba oli awo mukimanyi bulungi omukyala eyali ayera mu muzikiti eyali muddugavu yafa, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam wayita ekiseera nga takyamulaba. Bwe yabuuza ne bamugamba nti yafa ne tumuziika kiro naye twatya okusumbuwa. Tusalira bagamba nti singa mwategeezezza dulluni ala qabriha, mundagirire wali entaana ye. Ne bamulagirira wali entaana ye, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'agyolekera n'asaalira mayiti nga n'emabega we waliyo basahaba abalala. Lwaki teyakwata ku ttaka n'aziikako? Yamanya nti ekyo si kyekikulu. Ekikulu kukola ki? Kuziika. Bawe ekikulu kusaalira. Nolwekyo olw'okuba ekikulu kusaalira, yenna abanga ali bize ku bibiri ebyo okuziika n'okusaalira, mwana wattu akole ki? Asaalire nga busaalizi. Ekyokugenda n'oteekako obutaka nga bamazidde okuziika kuti kuyitibwa kuziika Basiraamu, era mukyewale kubanga ekyo kya Buganda. N'abantu okuvuga emmotoka yiriyiri naye nga bagoba kuziika nakyo kikyamu. Mugobe kukola ki? Kusaalira, kuba kwe kusinga obulungi. Kituufu okuziika kulimu empeera era nabbi sallallahu alaihi wasallam yazoogera n'ezidde eri mulamu, naye okusaalira empeera ffenna tugigabana, ffe abasaalidde n'abaziise. N'ekyo obwo bwe bulungi obuli mu kusaalira omufu n'okutaggulula amasala agayinza okuba nga gaali geetuzze olw'ekigambo kya Sheikh Al-Albani. Njagala kukobaawo bwe biba nga byesomesezza bituufu fa minallahi, mu mazima biba bivudde eri Allah. Bwe biba nga bikyamu ate kye sisuubira fa mina shaitaanu min nafsi, biba bivudde eri shaitaani na mwoyo gwange. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.